Eno ye alipota embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Ebiseera ebyokumakya akasana kasenga bwe kakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate olw'eggulo enkuba etonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kino kiviiridde ku mpewo empeweevu ezikuntanga ziva ku Sseguyanja Buyindi nga zidda mu ggwanga lyaffe saako n'empewo empeweevu zikuntanga ziva ku Sserwandula mpewo ayitibwa St Helena nga zidda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ekiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusemvulira ddala ne gutuula ku bitundu by'eggwanga lyaffe. Wabula enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko eyo mu bukiikakkono era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28 eyo Tororo so nga ate ekibuga ekikulu Kampala ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 26. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa tukisuubira akasana okwememula so nga ate mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu London lijja tuukira ddala ku Celsius 16. Enkuba tugisuubira okweyongera maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era tukubiriza gwena ali eyo atulaba okufuna ebisingakawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga yegulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Sigadde ndi Agnes Nalukwago, weeraba.